Christian Focus Center Wisdom Schools. Onakula jjo ekiro abaana betusaba nabo ku worship house bazze waka ne baŋŋamba director waffe afudde, nsaba tugende tubeerewo. Kale nno byebigere bino nange ku lwa worship house okubakubagiza. Akaddirira akasembayo okale waliwo effumu erijja ze nafiirwa nnyo bannange, naye amafumu gabeera ana. Erisooka lyeryo nti afudde likuyita mu mutima we, omutima bwe gusigala gukuba, Mukama yeebazibwe. Eryo mwaliyiseeko. Effumu eddala lyeryo nga bamuleeta ewaka nga mulaba bulijjo yeeyingiza bwe gusigala gukuba, Mukama yeebazibwe. Effumu eddala lyeryo nga bamuteeka mu ntaana, eryo mugenda ddiwulira nalyo. Naye erisooka lyezzibu, lino mujja ddisobola nalyo. Effumu erisembayo lyeryo nga buli muntu azzeeyo waka, nga buli muntu azze ku mirimu gye. Eryo nno mugenda kubeera nalyo obulamu bwammwe bwonna, naye ekisa kya Kristo kijja babeera. Ndi musajja, sikyali mwana muto, naye olaba ku gino emyaka mbeerawo nenzijukira maama. Myaka gino bwe nfuna ekirungi, worship house bwe wajjula, nenga oba taata yandibaddewo. Eryo Pawulo yagamba nti newankubadde nasaba Katonda alijjewo, naye yaŋŋamba ekisa kyange kimala. Ssebo Bishop, nkwebaze ntya, nkimanyi mwampise kuyimba, manyi okuyimba nakwo kwanfuukira ekizibu, sikkirizibwa kwogera kintu kyonna. Yimba genda, naye mujja kugumamu nafuuka pastor. Bishop, nkwebaza olw'okubuulira enjiri. Bannange abagagga bagenda okubeera mu geyeena muli bangi. Omugagga ayita mu bulamu ng'ekimu ku byataakuŋŋaanya, yakuŋŋaanya buli kintu naye nga yalema okuŋŋaanya Yesu. Bannange nga kirungi okwerekera omusajja ow'amaanyi akoze omulimu mu ba students bangi, enkumi n'enkumi z'abaana mu Uganda bayise mu Miss Darling, naye nga ku kimu ku bye yakuŋŋaanya, yakuŋŋaanyiramu Yesu. Bannange ngalo mukubye entono. Omwami ono obadde omusanga wano, muyinza okugamba mwavu munnaffe. Bannange abaana taata abalekedde ebbanja. Yesu, at least mwenno mumanyi nga nsanyusa okwira nti maama oli mu Yesu. Bannange era obwedda ndwaire nga naye Bishop tubuulire enjiri. Nga kirungi okwerekera omuntu ali mu Yesu. Kubanga ffe balevulane ne bafaaza tulina ekigambo kimu, ssebo Mukama omuddu wo mulamuze kisa. N'omubbi tumugamba ekyo, ne malaaya tumugamba ekyo. Ennaku ezo waliwo oli yali akuba munne akatayimbwa, gwe yali akuba n'amusinza amaanyi. Faaza n'agamba nti atusooseyo busoosi, ko nze wa nze sigenda kgenda bakubi ba butayimbwa gye bagenda. Bannange waliyo abantu abamu, munsonyiwe mu lubalenga oluyimba olusooka kati kankole olwokubiri. Waliyo abantu abamu ng'ekkubo ly'ekkanisa lyabula. Bannange ekkubo eryo libula, naye taata yaliraba. Nze sirabanga abantu batakubira Katonda ngalo nga mmwe, ngambye taata yaliraba.
ekkubo eryo libula abagagga ate abo libabula bulungi nnyo. Omanyi abagagga ekizibu kyabwe epata eno ebeggwa nga balanga eddako, neggwa mwenda ne bagamba nti ate enkya omwana wa muganda waffe abatizibwa, eyo ebeggwa nti ate gundi yazimbye ennyumba. Osobola okubeera mu pate after pate ne weerabira ekkubo lya kyaki. Wali abamu ery'omusabo olimanyi, eri olimanyi, abalala ery'omubbaala olimanyi, abalala ery'omuloogi ne bozibiriza otuuka, naye ery'ekkanisa likola ki? Bannange ekkubo libula abagagga, libula buno obuwala obulungi. We twalokokeranga abawala be tusaba nabo bonna batunulanga nze, naye buno obunyirira obwo bubeereeyo nga tolabayo kawala kanyirira, olengera buli muntu atunulanga nze nga yali hooli libula. Naye Mukama yeebazibwe, omugagga bw'alabanga ekkubo erigenda mu ggulu. Wano waliwo abantu abamu nga bw'ofa tetulina nakutwala mu kyaki, tulina kutwala mu kifo ky'osinga okwagala. Amiina. Kuba babeera baga buli omuntu Mukama omuddu we mulamuze ekisa, kwegamba ye Mukama yawunga takyamanyi na baddu be. Tewabeerako omuddu we n'akadde n'akamu. Simanyi lwaki ngenzeeyo, emmeeme yange ejjudde essanyu okuwerekera omugagga amanyi Yesu. Bannange mudde mu kkanisa, muzze abaana mu Sunday school. Amiina. Muddemu muteekeko ssente mu kibbo ky'ekkanisa, muddemu mukolere Katonda. Kati muzeeyi byonna byabadde alina bannange tabirese. Kati obulamu kyeki ng'omaliriza bw'oti? Bannange sinze mubuulizi, naye ekyo nzize n'essanyu mu mutima gwange okwerekera omuntu amanyi Katonda. Era maama njagala nkuweeyo akanyiriri ne famire yo. Kangu nnyo kali mu Yokaana 6:16. Simanyi oba bayinza okanteerayo ako kali wali wali bannaye mwagagga wala wano ne simanyi nadde ekyali ku bikadde ndi ku analogo. Now when evening came this kasita muli bomizdale n'oluzungu mulumanyi bannaye. Now when evening came his disciples went down to the sea quickly. Abagiriza be ne bagenda ku nnyanja. Got into tusome mu Luganda, nsome Luganda luzungu, Luganda luzungu Muganda wange oyinza okuntabukira Luganda. Got into the boat and went over the sea toward the Capernaum, and it was already dark, and Jesus had not come to them quickly. Then the sea, which is your sea today, ennyanja neefuukuuka kubanga kwaliko omuyaga mungi. So when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near the boat, and they were afraid. Bwe balaba Yesu ng'atambula okujja ku lyato mu muyaga ne batya. Kakomyawo kano kenjagadde obalekera mwenna bannange. But he said to them, "It is I, do not be afraid." Naye n'abagamba ti nze nzuuno temutya. Bannange omuyaga nga gukuba, mufiiriddwa taata, mufiiriddwa muganda, kanisa efiiriddwa, maama afiiriddwa omwami. Omuyaga bwe gukubanga ku lyato lyo naye nga mukimanyi nti Yesu muli naye, abagamba temutya, nze nzuuno. It is the Lord even in this storm. Yatutte taata. Bannange maliriza ngamba saba tuyimuke tutendereza akayimba kaga tukutendereza Yesu.